enkola y'abayizi abali mu kibiina ekyomusanvu okutuula ebigezo by'okugezesebwa ebyawamu yatongozebwa omwaka oguwedde abatwala ebyenjigiriza mu mpigi. Olunaku olwaleero bano bakubye ettooki mu bigezo by'omwaka oguwedde boogeraageranya n'emyaka egize giyita. Kuviira ddala mu percentage yaffe ey'okuyita yali mu 93% point something ne kati tuli mu 96, almost going to 97%. Ne failure rate nekkira ddala wansi, abaali mu 6 omwaka guli ogwaggwa ate olwaleero failure rate ebadde mu 3%. Government schools zaakoze bulungi, at least olaba nti buli ssomero lya gavumenti olina first grade emu ebbiri esatu okusinza emyaka gye giyise ng'osanga government schools abaana abasinze bali mu second grade. Naye this time round bakoze bulungi government schools. Bwe bati ebibala by'obuwanguzi buno babyesigamiza ku nkola eno. Joint mock mu district yaffe tukoledde abasomesa baffe bagenda ne bamakingira awamu ebibuuzo ebya mock. Bagenda okudda eno okuteekateeka abaana mu mbeera eya kubateekateeka beteeketeke PLE baba bamaze okuba nga baseetinze bulungi ate ne basobola okuba nga bakola omulimu omulungi mu baana baffe. Tebagenda ku masomero nga batuukayo wano St. John Bosco mwakola bwe muti. Lwaki subject eno yagenda bubi? DEO natwala obudde ne DIS nga batulwa n'abasomesa wano bannange munyiikire. Wano lwaki abaana bakola bwe bati? Deogratias Sekyole atwala ebyenjigiriza mu kitundu agamba enteekateeka eno yabayamba okukuba ttooki mu bayizi baabwe. Kuba okusoma oba okuyiga tekusobola kubanga kuweddeyo okujjako ng'ogezesezza abaana n'omanya oba ebisomesebwa oba ebiyigibwa babitegedde. Yeebazizza abakulu b'amasomero okwaniriza enkola eno. Ekintu ekyo kikulu nnyo, kikulu ddala okulaba nti mulondoola standard z'abaana bammwe ati mukolevo amalibwa agalimu ne mulaba engeri mugasalira amagezi ng'ebibuuzo tebinaba kutuuka. Bannabyabufuzi bano we basinzidde okwevuma amateeka agateekebwa ku masomero ga gavumenti kye bagamba kikoze ky'amaanyi okufuula abazadde basse mugayaavu eri abaana baabwe. Private sente bamusabaziwa naye obwafu bwa gavumenti omuzadde n'oba at least asobola okusasula emitwalo ebiri bamugamba nti kuba twayita omutwalo gumu nti gwakola mox omwana akole papers nnya ng'ali ku ssomero baba bakingira ku yumeeyo awo naye olwokuba nti nno gavumenti eteekawo embeera eyo gamba nti tetusasula ssente kubanga essomero lya gavumenti kinafuya omuzadde nekinafuya n'omwana. Wabula bano bawera okulwana okukuuka ejjembe okulaba ng'enkola ekyuka. Naye kati tugenda kubeera bamalirivu bwetumanga tumakinga sure nti esente zetusaba ezo ez'okubeera nga ziyamba ku baana okusasula empapula ezo eza mox nga tetuli mu bukyamu tugenda kusekera nga tukiremerako tusabe gavumenti ebeere ng'etuyambako buyambi nkifu tetulwanyisa okubeera nga tusaba abaana akasente ako. Nosanga RDC nosanga giso nosanga diso ngali mu ssomero ng'agaanwa omuzadde oba omuntu yenna okutoola ensimbi eziyinza okugattako ku byenjigiriza by'eggwanga. Bagamba buli kimu gavumenti yakiwayo temugeza ne mutoola ssente temugeza ne mukwata kino. Kakati ffe ng'abazadde katukwatagane n'abasajja bano abatulaze nti kibaatandika kisobola okutaasa omwana wa wano. N'abazadde bakalaatiddwa okukimanya nti abaana ly'essuubi lyabwe ery'omu maaso nga tebasaanye kwesulubabba buvunaanyizibwa bwabwe. Okusaba abazadde okuteekayo okuwa abaana ebyokulya ku masomero ate n'akasente ka contribution akagenda mu joint assessment oba assessment y'abayizi baffe mu upper primary okubeera nga tumanyi engeri gye bayitamu. Kubiriza abazadde okwongerayo amaanyi okuweera abaana baffe, twebaza amasomero agakoze obulungi, twebaza abayizi baffe, tubagaliza obulungi. Emugera yonna twongeremu amaanyi sobola okufuna omutindo ate ogusinga ku guno ate guno omwaka nga tugenda. Amasomero gaffe agasinga abaana bava waka n'olw'ensonga beetaaga sapooti y'amaanyi okuva mu bakadde baabwe awaka ate era n'okuwa ebyetaago mu masomero abaana baffe basobole okuyiga obulungi. Wadde nga Mpigi yali emanyiddwa mu zi disitulikiti ezaali zinnantameggwa mu by'ensoma oluvannyuma lw'okugikutulakutulamu ebyenjigiriza byasigala yegeyege era ng'eno ebadde mu disitulikiti ezikola obubi naddala mu masekkati ga Uganda.